Jazmine, Carol Nantongo. Chichi, nawa wanukane Nantongo. Kakati omayimbi era bye twatugerako ebyo mu kanisa abantu gye bakoma okubeera ewamu. Baso okwanga bazze kunoonya Katonda. Najukira Katonda tufenna tumukola ki? Tumunoonya. Notoye mwaliwo tukawo ne Katonda n'akulemerera okukola ki? Okunoonya. Nogani wakisinoonya penny gwenkola ki? Gwendaba. Era wakati fona abali teteka lyo kwekwana bakola buki? Bubi emitima egibali. Bali badde bateka. Abantu batusiiba nabo. No siba ne penny nomulano. Aka penny kamweso kanema penny batanzo tuyisaamu amaaso. Kati bodi omwa inafuse ku once eyo bampita sister penny, brother penny, uncle penny. Kuvaddi badia. Mbo abantu bana ababiri ab'omukwano nagenze ku social media okunoonya ebifaananyi by'abaana bana ababiri bannange ba mukwano baddala. Beekubisizza ebifaananyi bye bafuna obudde. Kitegeeza si bamukwano. Ai oli ku Snapchat. Bali abaana ng'onaakeerewa munne breakfast in bed namusnappinga namukola makeup enviri ziri bad. You can't go for an interview like that. Namwekolera kanti Carol akola makeup. Awo tuwe natidde kikolwa kibayita abasajja beti babifuddeeko ne badda mu baana bana babiri ne babasattulula. Njagala kumanya I want DJV ajirawa mu equation yenu. Kade omusajja buli omu ayogera buwe, wala ayogera Chris Banina, wala ayogera Green Daddy, wala kati ate wuyo goyogera nenye kyekya mazima wakati waliwo omusajja atabula abaana bana. Omusajja wali njagala kumanya V wajira muno kuba nti muganda wa Rema kuva ddi bulijjo nga tetukiraba. Ndoza mu Lutalo. Nalabye mu Lutalo V nze gwe nasoose okulaba ye yantutte emabega because these girls bayawukana a while ago. Bw'oba obadde oba following abaana abawala ababadde abawukana obalaba. Saimo ndi mwana wa buwala ne like also ekisooka basooka kwe unfollowing. Lwaki mukikola ekintu ekyo? Snapchat I block you. The moment I mute you on Snapchat, sikyalaba bibyo tolaba byange. You can't send me a message au Snapchat tu yatusobolera. Wama wachi mu mutinga nti oli atandika kukuduulira ku status. Akudaala nti bye yandize nakugamba maso tasabi kugamba. No mutinga oleme biraba. Obi mutinga oleme biraba n'okuba nti katata abasinga akwata abali mikwano jo. Obabe mwali mwafolinga out nabo nabafuula bachalibe. Omulanga ali mukuserenga n'omuntu gwe wageyanga. Gwe twageyanga ababiri. Kati ne bana ababiri. Omu mulaba n'abantu. Ono batakolagana nabo. Batakolagana nabo kati bamukwano. Tumite emboozi y'ekiwala mwana mulenzi mwana muwala. Kwefu leka tunyumye olugambo lw'abawala. Toyina kyogattako ze nkubuulira. N'ekibuuzo musajja kyoyo. Eyefudde bereje. Afuusa obuzibu. Nze nadendooza Banina oyo. Paka Banina. Nawulira koko nti ali wakkalo. Kale bagamba nti yatuka ku federation ate namaana asaana agende wa Jazmine. Kati ate nabadde ndi awo bagamba Green Daddy ne ngamba Green Daddy enviri eza green bakazi ebibalwanya. Ne bagamba nti Green Daddy omulabo y'abarasta baleke bazibu. Kakati we tuli awo olutalo linganga olutalo baga nti bakyebuuza. Kuba ono DJV waleeta olutalo aleta mu Rema. Bwe twogera ku Rema tuleeta omusajja omu bw'ati. President. Gwe tuba twogerako. Ne president bamutadde baga president abirimu. Anti ayinza obba tabirimu naye ku byali bitambula. Ku byabongesebanga. Omanyi Saimo wagamba at least ekigambo ekitulemerera tukisale. Kenzo temugenda mufula kyakuzanyirako buli kimu. Bwe munoonya kimwekuusa ku federation ne mumuleeta. Kimwekuusa ku federation. Takiriimu kino. Era naye Kenzo abadde yanga bangambye baddenga mu kalinanga naye alaba bulabi. Ebintu abiraba fama. Ngabirengera kwanga jukira yego baba ekisenge kya waggulu. Nga president. Yes. Kati yadda wansi. Adda wansi nalaba abaana. Ono ayingidde ekisenge kya munne. Ono ng'ate akoze bw'ati. Ono munne ng'amulekesezaayo engoye. Kati kyekiri federation. But mu bintu byonna ebintu ebimu ku bino tuwawula abasajja baveemu. Muganda wange kireke. Baveemu. Ekyo kyogera kuba Katonda musina. These men. Omusajja muleke. Like I keep saying, men are offals. Ebyo byogera Katonda nafunamu. Men are offals. Men are bad people. Kakati kino njagala kigamba mwana. Naye abasajja baleme kuba ku nsonga. Ekisooka kati kyammanyi kimu. Ekiri awo wakati ono ayogera kino ono ayogera kino omu yaddayo mu mikwano ono gye yali tayagala ate baile nawulidde ne kubuyimba Snapchat ne Snapsince nawulidde ne kubuyimba akayimba ka Jazmine okawulira mbukaali kakkalo lidwa nende sizibako ng'agamba musajja kati kalo eki yakoze
Carol kye yakoze. Ndi first born ataddiwako. Nze asooka siddiwako. Ontegeera bulungi ng'amaze okitegeera nti. Omwana ayise muneddaami. Kati akitegedde bamugattikana ne Carol. Kati Carol ye kye yakoze yagambye nze sigenda kudda ku mbwa za ku kyalo kuno. Bakole Sirwana remix. Nze kanzire ku baby. N'afulumya akayimba kafuluma ku Friday. Ng'ate ko akadedicatinga eri baby yennyini. Naye nga mu byonna gusobola okubeera omugambo ogw'okutambuza industry eno kubanga namwe abali ku TV sazino ebyokukola byebitono bye mulina. Ate era Jazmine wajja ku big talent ng'alaga nnyo nti boss. Waliwo emboozi ezirudde ku kyalo kuno nga zo tulina ozikola ki ozireka kakati ataddeyo kabufaananyi ako kaaki ofa ki n'ensi. President is just a nice person, just so you know. Just wansi w'ebbeere. Andi ebanywa nto. Olutalo lwa simu situfane ne kabaata luleke obeere ku social media baleke abo. Baleke. Aleke naye. Naye nga mu bitwawula nze vi luno olutalo luleke. Ne waabanga ekiko ekizibu omusajja naye wa matankane buli omu ateekawo wuwe. Wabala banina. Abala batani batanze okunokkiriza president. Ne waabanga ye president tumuwe ekyakute. Juliana. Tugende wa Juliana ngayogera ku taata w'omwana wamma. Abo tubaleke. Mumpe. Basooke batuwe Juliana.